Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadisi eyo jemba somedde ebaddemu kuumukiza omuntu ku lunaku lw'enkomerero eyogera Imam Muslim y'omu ku abakulu ababiri Imam Muslim ne Imam Bukhari aboogera hadisi entuufu ezitali mu kubuusabuusa. Omuntu oyo bagenda kumulabisa kumulaga ekyengera kye kyalina ku nsi kuno oba yena elimu naye nga mu butuufu bye yakolanga byonna yabikolanga ku lwa bandabe oba bampaane oba banjagale oba ki. Era Katonda amumukirize ku lunaku lw'enkomerero kino wakikola naye walimba wakikola ku lwa bandabe, kino wakikola ku lwa bampaane, kino wakikola. Hadisi eri mu Sahih Muslim. Nebakivvuuna oyinza okugamba nti ogenda okulwana olutalo lw'eddiini oyagala bakuwaane nti oli musajja ki muzira nnyo ejali mwetantazi owulidde amakulu sujaa zira hadhik mukugu mubuzira kyewali oyagala bakwogereko naye kati okuva lwakyogera tolina mpeera zo zebadde osuubira okufuna eri Mwenyezi Mungu. Olw'ensonga eyo bakuwalira na ku kyenyi kyo bakusuule mu muliro. Owulidde waliwo hadisi endala eva ku Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man samma Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi muttafaqun alayh. Hadisi yagula Imam Bukhari ne Imam Muslim. Omuntu yeewuliza abantu bamuwulire banga bye byakola byagenderedde gula abantu bamuwulire oba bandabe abantu bamulaba, omuntu oyo Mungu agenda kumuwemuukiriza ku lunaku lw'enkomerero omugambe nti byewali okola wali olimba tiwakola ku lwa Katonda wabula wali okola bakuwulire oba bandabe bakuwaane bakufuula omuzira mu bantu abaliwo mu nsi eyo. Naye ebyo byonna era babyogera baga nti gundi mu buzira tewali amwenkana, gundi mu bugabi tewali amwenkana, nobeera nga bakukungiriza. Nolwekyo tolina mpeerayo ku lunaku lw'enkomerero okubanga ebintu ebyo wabiteekamu shiriki, wabiteekamu omuntu omulala atali Mungu. Be bantu bandabe bampulire bampaane banfuula omuzira mu bantu bonna abaliwo mu nsi yonna. Amakulu gaakyo adhhara Allahu sariratahu ala ruusi al-khalaik. Katonda agenda kwolesa obubi bwo wali okoleramu emirimu egyo n'abantu bonna bakulabe ti ddala munnaffe tiyakolanga ku lwa Mungu yakola ku lwa bitonde, ate era ebitonde ddala byamuwaananga bamutonderezanga nekibeera nga ekyo yempeerayo gye wafuna yali badde empeera ya Katonda, empeera y'abantu gye bakuwa okukuwaana n'okukutendereza n'okukungiriza mu bantu. Waliwo hadisi endala ya Abi Hurayra qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba man ta'allama ilman, omuntu eyeeyigiriza irimu mimma yubtagha bihi wajha Allah, ng'ate irimu eyo egendererwamu ludda lwa Mwenyezi Mungu yekka, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan, naye ate omuntu n'abeera nga tayize irimu eyo wabula ng'agiyize wakwagala kufunamu kitiibwa mina dduniya ku nsi,
owulidde nabbi yagaa nti lam yajid arafa aljannati yauma alqiyama, omuntu oyo tagenda kusisinkana kawowo kamujjana. So nga ate akawowo k'omujjana muntu ayinza okukafunira mu bbanga ya myaka 5 nga tonnagituukako, naye awo n'ekyo togenda kukawulirirako akawowo k'omujjana, togenda kutuuka amakulu togenda giyingira. Owulidde, togenda kuwulira lusu lwaki lwa jjana. Hadiisi eyo nayo ntuufu, naye hadiisi ku nsonga eyo nnyingi nnyo, abalimu bazimanyi nnyo era bazisoma nnyo, ezitukuutira okubeera nga tukola ebintu byonna nga tubikola ku lwa Mungu yekka. Osoma erimu obeere ng'osomera erimu ya Mungu ku lwa Mungu yekka, ate obanga ogisomesezza era ogisomese ku lwa Mungu yekka, oleme kuteekamu nsonga z'abantu oba okufuna ebitiibwa oba okufuna obwami oba okufuna ssente oba okufuna ki. N'olwekyo tulina okwegendereza nnyo ku bigambo bitukola, tubiggyemu bandabe, tubiggyemu bampaane, tubaggyemu yasinga, ono yasinga banne bonna, kubanga era ekyo kigenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero Katonda awemuukirize abantu ababadde bakikola mu nsi muno, era abawemuukirize wakati w'ebitonde byonna nga biwulira Katonda obunnaffe tiyakola kino ku lwa Mungu, wabula yakikola ku lwa bamuwaane, yakikola ku lwa bandabe, yakikola ku lwa bampaane, nga ebiseera ebyo ebitali ebyewala nnyo abantu bange abatabuliigi abatambula nga bagenda bayigiriza eddiini mu bitundutundu nga bagenda basula nayo, bajja ne bantegeeza ti waliwo sheekhe, waliwo omukulu mu myaka yagaba ettaka n'aligabira abasiraamu b'omu kitundu ekyo. Ekitundu kyali mu bitundu by'ebusoga eyo. Bwe yamala okubawa ekitundu ku kibanja kye bazimbeko omuzikiti, ne beebaza era ne bagira ki, ne bazimba omuzikiti. Bwe bamala okuzimba omuzikiti batandika okulonda abakulu b'omuzikiti n'ab'akakiiko. Katonda era eyagabira omuzikiti ogwo abasiraamu yali asuubira nti nga bwe yabawa omuzikiti bajja kumulonda abeere chairman waabwe, naye ate tebaamulonda, baalaba nti tasaanidde ne balonda muki muntu mulala. Ekyavaamu omusajja oyo naye nga musiraamu munnaabwe n'abanyiigira n'abagaa nti bannange nali mbadde ekifo kino okusazimba muzikiti nga manyi nti mujja kumpa obwa chairman waakiri, naye ate mwawadde muntu mulala. Era nnyiize nnyo n'okumanya nga nnyiize omuzikiti gwammwe ngugabidde ekifo kino kye mwazimbamu omuzikiti ngigabidde abalokole bazimbewo ekkanisa. Kakati oyo afaanana bw'atyo eyagawa ekifo kye bazimbamu omuzikiti gwa Mungu, yalibadde akoledde Mungu afune empeera za Mungu, naye empeera zamusuba. Era omuzikiti baagumenyawo ne baguzimbamu ekkanisa y'abalokole, naye simanyi byaddirira oluvannyuma lw'ekyo. Munnaffe oba yayingira mu birokole naye n'afuuka omulokole balyoke bamuwe obukulu bw'ekkanisa, oba kiki oba kiki saamanya. Naye abooluganda mwenna mbakuutira emirimu gyaffe gyonna gye tukola tugikole ku lwa lillahi yekka, tusobole okufunamu empeera ennungi ku lunaku lw'enkomerero, kubanga Mungu talina kimukisibwa
yamanye ebiri munda ne kungulu, amanye ebiri munda zaffe zonna. Mungu agenda kuwumukiriza abantu abo abakola ebintu nga tebabikoledde ku lwa Mungu ddala, babikoze ku lw'abantu, lwakwagala babawaane oba lwakwagala bawe obukulu mu community yaabwe, ne babeera nga bwekibeera nga bakikoze, obeera tojja kufuna mpeera za Mwenyezi Mungu zetulaganyisa okutuwa abakozi b'obulungi eri Mungu bw'alina okutusasulamu empeera ennungi. Kale nno bannange, ensonga eno njagadde tugyogereko era tugisomeko era tugitegeere, tusobole okugyewala, tuleme okwonoona emirimu gyaffe gyetukolera nga tukola kulwalirira lwa Mungu yekka, ate bibeere nga kyali kirala wali ogendereramu okaagala abantu kukukuza, kukuwa bukulu oba kukuwa kitiibwa oba kukuwa ebyo tulina okubyewala, tubeere nga Katonda tulinamu essuubi asasule empeera ennungi. Katukomewo olwaleero. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.